Ogwakagwawo abayizi ba Midland High School bakwatiddwa Lubona nga balamusa ku mujaguzo wakati mu mmotoka y'essomero. Nkubuuzaako gy'osinzidde webale nnyo webali ddala. Nkugamba subscribe nga sharing nga genda ku www.kampalamediatv.com oyongere okugoberera ensonga yonna gy'osinzidde mwana wa taata. Amawulire agaliwo kati genjagala ndabike nga nkutwalako obutereevu bassebo ne bannyabo ageeyongedde okulabika nga gafeffettebwa wano munda mu ggwanga erya Uganda nga gakwata wansi ne waggulu. Ge g'abayizi abakwatiddwa wakati nga bali mu mmotoka y'essomero wakati mu luguudo ng'ate oboolyawo bagenda mu maaso okulabika nga bali mu kaboozi ak'ekikulu oba ky'osobola okuyita okubuuka eggologootiro. Obukoosi kino kikuleeta okwennyamira we twogera wakati ku mulembe guno ogujjudde ebisoomooza ng'abaana reeti oba levo y'okulabika nga baseegu esobola okulabika nga ekweraliikiriza gwampuliriza naawe ndaba. Kaakati twongedde okukola okufeffetta ng'abayizi bano babadde bagenda wakati wali mu musomo gw'osobola okuyita ogwa agriculture show ogwa enteekateeka eyatongozebwa gavumenti ya kuno eri abayizi abasoma essomo erya agriculture okwongera okubalaga nti ebyobulimi n'obulunzi kintu kya nkizo nnyo oba oliawo nga kyekimu ku bisobola okubabeezaawo newankubadde ng'ebitabo bisobola okuba nga biganye. Kaakati wali ku musomo ogwayindidde wakati mu kibuga eky'Ejjinja bassebo ne bannyabo along the way ng'abayizi oba oliawo bagenda mu kugwetabamu ate baavudde ku mulamu ogwabatutte oba oliawo ne badda mu kuzannya akaboozi mwana wattu ne bakacanga ne badda ne mukati ne beewogoma. Wano ku kyabadde wakati wali munda mu mmotoka eno obwedda bagamba omugoba w'emmotoka oba gw'osobola okuyita driver nga bamutegeeza nga waateekeddwa okulabika nga atumbula ekidongo. N'olwekyo mbagirawo nga driver atumbudde ekidongo obwedda buli muyizi yeekutte mwana munne nga bwe bagenda maaso okulabika nga beegatta. Ekintu ekyalabibbwako butereevu nga kirineko rekodi nga si byakubayiriza oba kukonjera. Of course kikuleetera ebibuuzo bingi. Abasomesa babaddewa babadde bakola ki? Nabo babadde babyetabamu beekobaanye bakoze batya ensonga zino. Bano abayizi obwedda bakuba oluba olw'amaanyi oba nga bakuba embeekuula ey'amaanyi n'olwekyo nga bwe bakwata ne ku ssente driver ne bamukanyugira ne bamugamba tumbula ekidongo wamma ffe tusobole okulabika nga tugenda mu maaso. Kaakati wano obwedda we yimirirako oba mu jjaamu oba we batunda obunyama ne gonja mu bifo ebyo byonna by'omanyi obwedda be bakigwako nga beerolera nga bano abayizi emitwe giringa egyatabuse dda nga tebalina we basiriikirizaamu kulabika nga beegatta mu bikolwa ebifaanako bwe biti. Kakano obukoosi abazadde mu kaseera kano bali mu kweraliikirira naddala weoyogera ku abo abaatwala abaana baabwe mu ssomero lino. We twogera mu kitundu eky'omuggalo guno ogwaleetebwa COVID-19 gwe ŋŋamba okusinziira ku risaaki abaana ebitundu 7 ku buli 100 baayongera okulabika nga baseeguka oba nga oba oliawo bafuuka abaseegu nga kino kyajjawo oluvannyuma lw'okuba nga abasinga bonna baali basomera ku mitimbagano egya intaneti n'olwekyo wakati mu kukozesa intaneti baagenda mu maaso okulabika nga baataganjula ebintu bingi oba oliawo ebyabaleetera okulabika nga bicyankalanya obwongo bwabwe. Kakano of course ensonga vegetable ziri of course tukyali ku ground okwonga kukolera okufeffetta. Kola ekintu kimu subscribe nga sharing nga commenting nga ffe tugenda kwongera okutuusaako ensonga zonna ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV. Tugamba sigala ng'otugoberera yonna gy'osinzidde.